Wajja guys genda kuba bagaye mateeko ino muleetera obujulizi n'abuyita muto bumuwadde atoga. Breaking news wetuukirira ssaawa zino eno the United Nations of Human Rights Commission zimaze dda kubeera nga ziyingira mu nsonga za Dr. Kizza Besigye. Nkugambye olutalo lw'amaanyi nnyo obunkenke wali mu State House ambikuletedde ogenda kubeera nga obyerabirako omukulu amanyikiddwa nga Honorable Muhammad Nsereko naye tomulina byogeddeko eby'omukulu Dr. Kizza Besigye okuzirika wali mu High Court. Ate omukulu amanyikiddwa nga Pastor Namakula naye afunye ebibye abaana b'enkyukakyuka bamusabudde bubi nnyo. Alright, nga sibalwisizaayo video badde nkusaba soko gimpireka like bwe mumaze subscribinga bwegatte ku mukutu gufe guno olunaku olwaliro nga bwe nkugambye omukulu amanyikiddwa nga Honorable Muhammad Nsereko buddeyo n'alabula General Muhoozi Kainerugaba wamu ne taata we President Yoweri Kaguta Museveni nabagamba nti nebeddala Uganda gyeraga banaatera okubeera nga babatwala mu ICC. Mujjukira bulungi nti no Benjamin Netanyahu ono nga ye President wa Israel bamaze dda kubeera nga bamuyita mu ICC. Kitegeeza President Yoweri Kaguta Museveni kasita bamuteekako ku list ebeddala abatagenda okusimatuka yadde omwaka gumu. Ate His Excellency Robert Kyagulanyi ssaawa zino eno kigambye kubeera nga byatunuliddeko era byataddeko essira ery'amaanyi nnyo. Video njagala okolabe otubulirize mu comment section olowooza eddala bano abasajja abanaasobola okubeera nga bafuga Uganda mu mbeera eno mpaka ankulondedde looya amuganye kati wuuyo omuntu akufaako mu by'okuzaaga paka kintu ne kikutuula mu kifuba paka bw'ova mu bulamu bw'ensi. Anti yo gavumenti egenda mu maaso naye nga bawozaani yamutta omusajja oyo yamuviirako. Oli aba n'olumbeerwe n'akkutukira mu ngalo era gwoba omuse wangi era gwoba omuse. Kitongole kiramuzi temukkiriza bakira nti basendasenda kubakutukira mu ngalo. Kola kyolina okukola. Kano yeekyaye Of course ebbanga amaze ddene mukomere. bamudetaininze ebbanga ddene tebamubuulira emisango gyewalula bwewaluza ebbanga liiseeko yeetamiddwa. He has nothing to lose now. Awuza kimu ekijja kijje kati. Fine, ensi agitadde kubanga ultimately bwekuba kumusiba asibiddwa. Sigandi ogenda musalira He has asiwe. lost hope. Kati omuntu yenna mu bulamu bw'ensi bw'aluzinga hope gulooza ki ekiba kiddako? Aba yeegomba okufa. Anno radicalization. Radicalization bwejja kyekyo lwaki owulira nga bagaba Palestine tebakyatya kuba otta ne bavaawo ne bagakale no problem baguba. Kano yagubye Kati agaye kijja kijje sala kyoyagala already yerabanga yamutadde mu kifaananyi nti mufu mukomera asaavinga talina chansi ya beero zonna zaasabye teri aziddamu era ne bwono mugirera ogenda musalira musajja alina emyaka 7 kati ogenda musalira memeka 5 already ali mu kusaavinga ali mu kusaavinga ne bwono musalira ojja musalira emyaka 2 lwaki akuwuliriza kati kyogaa nti ye Kano tategeera nti ogenda ne bwono oba wakumusiba ojja musiba aveeyo nga wakyenda myaka giba gigenze. Yes, kati tayinza kuwuliriza gy'omuwalule kataka nga tomuwadde fair hearing justice. Justice must not just be seen to be done, must be done and also be seen to be done. Kati ogwo gwesazedda mu public domain nti omupiira gukutte n'agubateera. Ogambye azze okuwa obujulizi ebirungi yali mu CMI ate n'ogamba nti wamusiba lwakulimba era bakamuta amagye gagamba ono ye twamusiba lwakulimba nga balimba ne bajwete kanti simanya batega bomu
ate golese awo obujulizi omulimba awo obujulizi era agenda kulimba wangi ani geno birungi mundeke naye mitwe gino alina makindi ogambye omu ku bajulizi b'oyina yani yali musibe olw'obuli naye gwe omuwamagye omuvunaana gwa kolaki gwakulimba nakuplantinga gundi njweteke kakati ate ogaye mujulizi wange omukulu ono agenda kujulira oba yalimba ku byakola amazima yagasomye ddi okujulira mu mazima kiri ekizungu bino nze nagamba abazungu abo sibaagala Alright, gwe badabiyita ebyokusaaga njagala osooka owulirize omukulu amanyikiddwa nga Honorable Sseggona ono nga ye former MP oweewa owa sides eyo e Busiro East. Biri njagala tugiwa obudde osooka omuwulirize bulungi nnyo alina byayogedde ku nsonga za Honorable Mwanga Kivumbi. Vidiyo eno nkugambye oba osobodde ng'oli munankyukakyuka agisharingire banno mu subgroups ez'enjawulo ebirala ojja kuba obazizaamu ku maanyi kubanga yagamba nti anytime from now political prisoners bonna banatera okubeera nga bafuluma okuvaayo mu kkomera. Era Pulezidenti Kaguta Museveni mbu ali mu kukola ensobi egyagenda okwejjusa bulamu bwe bwonna. Gwe tannaba nga subscribinga kati gajje mu personalize okateekemu all. Buli muntu akozesa kyalina ow'amaanyi akozesa ki n'ow'amagezi akozesa ki temugwa mu kikemo eky'okuzza omusango ng'ate basobodde n'okusiba atalina ki musango. Abantu mbaleke bakwata amawulire kituufu bwe kiri kubanga amawulire ge bakwata tegaswaza ffe gaswaza mubi sikyo bwe kiri. Munnaffe bamutadde ku alimanda okutuusa nga 11 ogw'omunaana ne bamusindika mu lukomera ekitalya nalwo lujja kugira ki lujja kutiika. Tubadde tumunoonyeza gye tutamanyi amazima kati we tumunoonyeza tugira ki tumanyiwo fe okusaba kwe okw'okweyimirirwa tumaze okuwaayo kati kiri gye bali okuguluba ne bye tusabye. Temukkiriza bantu kukemebwa kwesuula mu ngalo za mubi. Tewaliwo akusuubira nti oyina amaanyi agasamba abasirikale. Lwaki weekaniikirira? Tukozese ebintu ebi bye tulina okusaba n'amagezi Katonda ge yatuwa. Obanga twawangula ne tumugjayo ku musango gw'obutujju naye ate guno gwe bayise okukuma omuliro mu bantu mukitegeera. Mukama abakuumi. Alright, ndowooza muwulidde bulungi nnyo senior counsel amanyikiddwa nga Honorable Sseggona. Gonno abadde atamumanyi oyo omusajja nno gw'obadde olabaawo ayina masters mu mateeka kitegeeza buli kimu ky'aba ayogerako aba akitegeera bulungi nnyo. Bino nga tubitadde ku mabbali omukulu amanyikiddwa nga Gadde avuddeyo n'atabukira Pastor Namakula bubi nnyo. Nkugambye Pastor Namakula kiemu kubeera nga asumba abantu babiri bokka ate nga bonna abakyeyamaani ba NRM. Biri nnyo tugiwa obudde osooka osekemu gwe munankyukakyukale yabadde depressed olunaku lulamba bitino okugambye obudde obasobodde agisharingireko banno mu WhatsApp groups ez'enjawulo. Nyongera okujjukiza Shadia wansabye namba ya Sheikh Ashlife namba eziziri osembyeyo 711 mu kabokisi ako aka red osobola omukubirako jasobola okubeera nga akuyamba ku bizibu byonna bwe bakola ki bwe beera nabo. Njagala osooka owulirize Gadde nga atabukira Pastor Namakula eyazzeemu okuvaayo okulumba His Excellency Robert Kyagulanyi, the President of Uganda omulonde. Tuzze tubuulira abantu ekibiina ekyo n'abantu baamu abalimu ne tubagamba mulekerawo ebyobugwagwa ebyokuwemula ne mutuvuma amawoowoolo ne mutuvuma ebyenda. Buli muntu yenna omukulu ow'ekitiibwa First Son kyonna ekiyiriitira mu basumba bwe kitaatulye kigenda kutulekera obuvune obw'amaanyi. Gye buvuddeko omusumba lw'omushana yakugamba nti obuzibu obusumba wa Uganda si Museveni buli eno wansi nga ke kaseera ke kamu Nammeere ali mu malwaliro akulaga nti obuzibu obusumbu wa malwaliro si Museveni buli eno wansi. Balamu nga naye akugamba nti ekiremesezza enguudo okukolebwa
si Museveni obuzibu buli eno wansi. Bw'otunuulira bano abantu abasatu bakukusa ekintu kyekimu kitegeeza bakolera boosi omu. Naye mu byonna tetunawulirako Balamu ng'agamba nti wano twali tusuubirawo oluguudo lwa koolansi, lwaki waliwo lwa ttaka? Myaka 4 bakyakayanira bika bya ttaka. Wano twali tusuubirawo ttaka lya Kiswa, tusanzeewo ttaka lya bikata bya Lumonde. Ttaka. Myaka 4 Munnayuganda oli mu kkuba ngalo, Balamu ali mu kukola. Lw'omushana obuzibu tebuli ku Museveni, buli ku ffe abawansi, ffe twabuzawo Kibalama John Bosco. Obuzibu buli ku ffe abawamba Muwanga Kivumbi. Obuzibu obuzza Uganda emabega buli ku ffe bannannyini drone ezikima abantu entakkera. Ekisumbuwa abasumba nze kinnemye okutegeera kiki ekyabatabudde okusalawo mwegatte n'abatte mu muzikiriza eggwanga. Kikikyo ki ekyabatuuseeko? Bawamba Muwanga Kivumbi, omusumba bwe yakwata microphone yatandika kubanja luyimba lwa Tulyambala Engule. Ensonga za Muwanga Kivumbi teyazikoonako. Mutuulidde amazima ge mulaba n'amaaso gammwe ng'ensi ebatunuulidde. Basajja mmwe mukoze ky'amaanyi okukunamya Katonda. Wabula mbagamba nti bwe muneebalamanga amazima, Katonda ajja kwogeza amayinja ekituufu. Kati musinza Museveni, ebituufu temubyogerako. Ngera 3:8 ekugamba nti yogereranga abatalina bwogerero, olwanirirenga abatalina mwasirizi, oyogeranga n'osala emisango mu bwenkanya, olwanirirenga abali mu bwetaavu. Ekyo kye mukola, Katonda wammwe kye yeetaagira ky'abatuma. Tunuulira omukyala w'Enateetono simanya Martha Namakula. Ye nalowooza atulina, tamanyi nti yeeriko. Yakya olunaku Martha n'agamba nti omusajja Kyagulanyi yali mu bulamu obulungi ne yeerekereza ebirungi n'adda eno wansi mu bantu nga ke katuuti ke kamu k'oyimirira n'ogamba abantu nti Yesu yeerekereza ebirungi mu ggulu, n'ajja wansi eri omuntu wa bulijjo nagwo gwali mululu. Bye mubuulira mubijjawa? Ulira bwe yagamba. Naye lwaki nze yali malaaya munvuma obwamalaaya? Nze yali malaaya proudly. Bw'oba okkiriza nti Katonda wo addira malaaya n'amufuula omusumba, naye ne kikulema otegeera nti oyo Katonda yennyini asobola okuddira owa ghetto n'amufuula omukulembeze w'eggwanga, then gwaliko ekikyamu. Yakambuuze nga Fala, obwamalaaya bwetaaga kapito? Kunaaba n'obamba n'oyoola omusimbi. Kyejja kulesawo ssente ez'obwereere ziri okudda ate mu bino eby'ekkanisa kusolooza 10,000 ez'ekiweebwayo. Nagwo gwali mululu maama. Gw'ogambye wali malaaya, ye n'ekigambo nali katukikube mu ttooki. Gw'okugamba nti nali malaaya kitegeeza oli confident nti tokyali. Y'ensonga lwaki osobola okukyogera with confidence. Wagamba bw'oti ku mukulembeze wange. Whom you see as a savior. Naye yali Saabayaga. And he Yali Saabayaga. Omanyi lwaki okyogeza confidence nti yali? Lwa nsonga okimanyi nti takyali. Nkusiba ssente osobola okuyimirira ku katuuti ako kennyini ogambe nti Museveni yali mubbi. Tosobola. Omanyi lwaki tosobola? Lwa nsonga akyali mubbi. Tosobola gamba Museveni yali mutemu lwa nsonga akyali mutemu. Ate kati yayambusa nammwe yali omubbi kati munyaguluzi, eyali omutemu kati mutugumbuzi. That's the difference. Buvangawo buno mbu Katonda yeyandeeta. Katonda yakuleeta kwegatta na Shaitani Museveni. Katonda we yawagira ekiwamba abantu ekiri mu Uganda. Katonda kyoyo gw'osinza awagira abantu okukyunyizibwa ne battibwa bwe batyo. Konna we kati tekalina nsingo mbu kayimba yes. Simanyi kawala kwono owa UCC kuba naye simulabako nsingo. Olira. Muwanga Kivumbi was not abducted. He was arrested. Ku road block nga police eri wali loga nti bamu abducted. He was arrested. Muwanga Kivumbi was not abducted, you know what?
Singa atalina nsingo tosobola kulaba ku kkono oba ddyo onoolaba otya ebifa mu nsi yo nooba mutuga batya kulinyira ddembe ly'abatuga ate naawe lw'omushana n'egyo emikono gyo egiringa emipiira gya tuleera jangu mpola kubuulira abantu ki mu kanisa ezitaliimu bantu biteeteeyi bya ssekukkulu